Banamu omwami ono mwesigwa David abasinga mwamulabyeko nga trendingira ddala lwa nsonga ababadde eno nga boogeramu n'omukulu okubeera nga balina ebintu bye babeerayo oba nga ebintu byo suggesting oba okwogera ku mbeera etambula mu maaso mu ggwanga era omwami ono journalist yavuddeyo okubeera nga abeerako ne kyagamba Museveni. Ekintu kino kyabadde kikulu nnyo era kyakutteko bangi abali mu bifo ebinene ne ba MPs ababadde ku mukolo guno n'abataabaddeko. Naye nga mukwana welcome to my channel. This is Patricia's latest and it is Trisha here. Make sure that you subscribe, like and share until tapping a notification bell. Oberengo ofuna notifications when take each kweno channel. Sigenda kurisayo. Omwami ono yagenze nabeera nga te ayogera ku mbeera eri maraliro era ya mentionings amaraliro ono journalist mulamba. Era at the end of the conversation or by the end of his speech or by the end of chona kyayogedde yagenze nabeera nga abuuzibwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni amanya go yeggwani n'agwogera lwa nsonga yakoonya ku bintu bino wammanga. Yakoonya ku mbeera egenda mu maaso maraliro okubeera nga teri oxygen tanks teriyo ddagala ate nga ekikulu mu byonna teri bitanda abantu bye basulako oba bye beebakako nga bafuna obujjanjabi. Abamu bwe bafuna obujjanjabi weziba drips bazifunira wansi ku ttaka. Abalala ddala abakyala bwe baba babazaaza olumala okuzaala tewayita na ssaawa ziwera nga bakugamba dda wansi oba fuluma n'abalala basobole okuzaala. Kitegeeza ebitanda ebiriwo tebimala ate nga kino bakijjamu obulwadde kababeere baana empewo ebayitamu abaana be bakazaala ne bakakkana nga balwadde ate nga bazaalibuddwa balamu. Era ensonga zino yazimentioninze naye tezayisiza bulungi bakulu. Njagala obeere ng'owulira bye yayogedde ku mukolo guno. Ddwaliro ly'e Mukono General Hospital abakazi bazaalira wansi n'abazadde ku ssaawa 9 bwe zituuka ssaawa 10-11 kibakakatako kubagamba muveeyo ku bitanda mugende ebweru ne weekanga omwana eyazaddwa nga ali mu mbeera ennungi ng'afunye ammonia kusinziira ku mpewo gy'aba afunye ebweru. Ne nkuleetera ripoota endala Kayunga General Hospital oxygen plants zaazikira kati tutemwaka mulamba n'ekitundu. His Excellency n'onsuubiza nti ogenda kukikwatako naye since then ne kaakati tetulabangako kigenda mu maaso. Kyesitegeera obunafu His Excellency buli sayidi ki buli eri Ministry of Health eri abakulira amalwaliro oba mu ba RDC and DSOs. Neyanza nnyo Mr. Excellency. Simanyi oba amanyago ani? Amanya nze mwesigwa David nga nkola ne Galaxy TV. Nti omukolo guno gwawoleddewo bati oba weyamaliza bye yabadde ayogera ebiteeso bye n'ebintu bye yabadde ayogera bye yakomplaininzemu ng'alaga kizibu ki ekigenda mu maaso. Kaakati nno byagenze okuggwa nga bamugamba agenda akola statement ku poliisi era bamu bagambye nabbanja tubale tumanya alina omuntu mulungi afanye ku bakazi biki ebyo naye kiki kye bakoze omusajja. Comments ezabadde ku mwami ono nga bagamba omwami ono asinga ba MPs nga 10 asinga abantu bangi abatudde mu bifo ebinene kuba bangi abatasobola kwogera baliyo kubeera nga te bafuna akasente naye ng'ebintu ebikwata ku bannayuganda tebasobola kubeera nga babireeta mu nkuŋŋaana nga zino oba nga batudde naye ng'ekituufu ky'abantu ba wansi babeera banyigirizibwa. Naye nga mukwano sigenda kubanga nsukawo, just make sure that you subscribe, like and share ate tapping a notification bell obeere ng'ofuna notifications when nteekayo ekipya kweno channel. Thank you so much for watching. Bye bye.